omukulembeze wano Mr. Sentamu Kyagulanyi ezalabisenga eziyuzayuza mu bannayuganda awamu n'okusiga obukyayi eri amawanga ag'enjawulo mu Uganda. Kyensobola okubategeeza nti okwemulugunya ku mikutu egy'enjawulo n'abantu abasobodde okwemulugunya eri ekitongole kya CID webali. CID weeri si eri awo epapirira emisango, batukozesa obukugu okusobola okunoonyereza banoonye obujulizi obubeerawo fayiro ejja kutwalibwa mu ofiisi ya DPP ate naye atuwabule kinaaba kiddako naye kikyali awo bwekito. Fred Enanga bwe yalwala Mambulugga alowooza nti emirembe mingi gyafunidde mu gavumenti eno gye gimuleese okugejja amatama, kumbe baabuwe Mambulugga. Era kyova olaba alwana nnyo okuzibira gavumenti eno, alwana nnyo gikubira ebirako oba okutungirira, alwana nnyo gikuumira mu buyinza. Baabuwe n'atamanya nti gy'akoma gikuumira mu buyinza ekirwadde kye ekya Mambulugga gye kikoma okwandaala, kubanga gavumenti gy'ali mu kukuumira mu buyinza ye yagaana okuteeka eddagala lya Mambulugga mu malwaliro. Fred Enanga nga sinnakutandikako mbadde nkusaba osooka otunuleko mu ndabirwamuuyo. Omaze okutunulamu, gamba oyo omuntu gw'olabamu nti oli musiru nnyo olina okukyusa kubanga ompeebuuza nkiddamu nga sinnakugenda wala nnyo oba nga sinnakutandikako. Tunulako mu ndabirwamuuyo, gamba oyo omuntu gw'olabamu nti oli musiru nnyo olina okukyuka kubanga ompeebuuza. Mu Buganda tulina olugero olugamba nti mu byakira ebbanga, leero nno bikyuseemu. Ebbanga likira omubi Enanga. Olugero lwa Buganda lukyuke, luve mu byakira ebbanga lugende mu bbanga likira omubi Enanga. Fred Enanga, omanye ekigambo obusosoze mu mawanga kye kitegeeza? Bw'oba tokimanyi, buli lwa Sunday mbaawo ewange jangu osomeko ofunemu ku magezi owona okuweebuukanga mu maaso g'abaana bo, kubanga statement ng'ezo oluzikola zigenda ku TV, zigenda mu mpapula z'amawulire, zigenda ku radio, zibeera ku social media, ate abaana bo kwe bawangaalira. Abaana bo bagenda kuvuma oba bo bagenda kwejjusa okuzaalibwa kitaabwe omuwumba tuutwatye mmongwa. Ekitongole kya UNBS ekikebera eby'omutindo mu ggwanga, mbadde nsaba mugendeko mu kitongole kya poliisi, waliyo ekicupuli ekyogerera poliisi mukijjemu. UNBS terina kukolaakolanga ku bintu bino byokka, sukaali, munnyo, simanya ddagala. Erina okugenda nko ne mu bitongole bya gavumenti n'ezuulayo ebicupuli nayo n'ebijjayo. Fred Enanga, wuliriza bulungi vidiyo eno, bw'onaabaamu ku magezi agawuliriza ogenda kujjawo ekyokuyiga. Mu speech ya His Excellency Bobi Wine yonna gye yakoze Luweero wajjeemu ekigambo kimu nti busosoze mu mawanga, era kye wasobodde okuhighlightingamu n'oyita press conference eya poliisi gy'okola buli lwa Monday n'ogamba nti Bobi Wine tugenda muyita kubanga mu bigambo bye yakozesezza oba bye yayogedde mulimu obusosoze mu mawanga. Singa osanganga ofiisi yonna ng'eriko ekigambo this is free corruption zone, jayo ssente mu nsawa awo weewabeera enguzi. Singa osanganga ofiisi yonna ng'eriko akagambo this is free corruption zone, jayo ssente mu nsawo oweeyo enguzi kubanga enguzi ebeera esibukaawo. Ekitali wantu tekyetaaga kukyogerako. Bwe kibanga eggwanga Uganda temuliimu busosoze, lwaki oyogera ku busosoze era nga ne highlights zo za busosoze? Lwaki oyagala okulwanyisa ekigambo obusosoze ekitali mu ggwanga? Kyekiri kyegambye nti tosobola kuteeka kapande nti this is free corruption zone ku ofiisi yonna singa awantu awo tewabeerawo nguzi. Ensonga lwaki wateeka akapande ako nti this is free corruption zone, naawe nguzi wali ogiraba ng'ekudde ejjembe n'oteekawo akapande? Kaakati bw'oyogera nti tuli basosoze,
oba Bobi Wine yakozesezza statement z'obusosoze kitegeeza gavumenti gy'oweererezaamu yesinga obusosoze mu Uganda. Fred Enanga oli mu Buganda mwotulangirira okubeera abasosoze. Abaana bo bali mu Buganda mwotulangirira okubeera abasosoze. That's why nkugamba oweebuuka mu maaso g'abaana bo kubanga mulina ewammwe naye mwasalawo muleme kubeera wammwe ne mubeera mu Buganda. Fred Enanga obusosoze tebubeera mu bigambo. Obusosoze bubeera mu bikolwa. Ebigambo bya Bobi Wine byoyogerako nti bireeta obusosoze, obusi busosoze. Wabula obusosoze bubeera mu bikolwa. Ejjo Nnuwa Mutwe yafulumizza listi ey'olukiiko olukulembera Kyambogo University. Mwabaddemu erinnya ly'Omuganda eri ku bantu 10 by'ebikolwa by'obusosoze. Tunuulira bagenerozi mu magye oba abaana abaweebwa ranka mu bitongole by'ebyokwerinda baki basinga kuva ku sayidi emu. Tunuulira emirimu emisava n'ebifo ebisava mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ababirimu baki basinga kuva ku sayidi emu. Era y'ensonga lwaki osobola okubeera vice president wa Uganda nga ye gwe Jessica Lupo naye nga Museveni ne bw'afuluma eggwanga tewaliwo order gy'oyinza kukola nga president wa Uganda, omusigire wa president atali mu Uganda. Gwe sooka weebuuze lwaki Jessica Lupo tatuulangako mu ntebe esooka. Obwo si busosoze. Kitegeeza nti ne bwe bakuwa ekifo eky'amaanyi mu Uganda babeera bakuteze kitege kulaga nsi nti bannange tetuli basosoze, naye bakuteerawo omuntu emabega atakontrolinga kyekintu kyekimu kye baakola mukamaawo. Ono gayani Ochola bamuwa oba IGP ne bamuteekako deputy IGP kati gwe bajjako gwe bayitanga Muzeeyi Saabiti. Wallahi ng'Ochola talina ssemu police kusinga Muzeeyi Saabiti. Ng'Ochola talina kyagamba bantu kusinga Muzeeyi Saabiti. Era nga Muzeeyi Saabiti kyasalawo Ochola ate yagamba yes sir. Ochola tabeerangako ssa eri Muzeeyi Saabiti. Wabula Muzeeyi Saabiti ye yali ssa ate oli Ochola eri Ochola. Obwo bwe bayita obusosoze mu mawanga. Tugendeko mu baana abagenda okusoma ebya oil China, abagenda okusoma ebyamafuta China, mulimu abakabirayo bameka? Fred Enanga, mulimu abakabirayo bameka? Mulimu abakabira bange bameka? Mulimu abasoga bameka? Mulimu abadama bameka? Mulimu abakakwa bameka? Mulimu abalango bameka? Mulimu abacholi bameka? Mulimu abagisu bameka? Mulimu abesoroti bameka? Bonna baliyo baviira ku sayidi emu. Ekyo kye bayita obusosoze mu mawanga. Oli ne wadde n'agamba nti Abaganda muli bantu balungi nnyo, Abaganda mbaagala nnyo, Abaganda mbeesiimisa nnyo. Oli ne bw'alijja n'abagamba mwe Abadaama ate muli balungi nnyo ng'oba ebigambo ebyo bifuluma mu Museveni. Totwalanga nnyo ebigambo bye singa nga fokasinga ku bikolwa bye. Ddala ebikolwa bye biri presenting ebigambo bye. Era ne bw'alijja n'agamba nti tulwanyise obusosoze mu mawanga naye ng'ebikolwa bye tobiraba nga te bye bisinga promoting obusosoze mu mawanga. Oyo mugambe oyogera bya kisiru. Preaching ebintu by'osobola okupracticinga. Opracticinga kirala ate oli kirala. Mu Buganda nga tukyali bato twazannyanga akazannya akagamba ti sebbuto emabega yalidde ensangi bwe nfukuumula olubuto ng'ate muli nsangi ddala ng'ate muli nsangi. Leero katugambe tuli mu layini bwetu tusimbye Lwakasota naye tunoonye yalidde ensangi. Nga His Excellency Bobi Wine asimbye Lwakasota, Yoweri Kaguta Museveni ali mabega. Nga twagala sala lubuto lwa muntu alina nsangi oba alina enguzi obusosoze mu mawanga. Nga twagala kunoonya busosoze mu mawanga. Ani eyalya obusosoze mu mawanga? Kyogamba Bobi Wine ye musosoze mu mawanga ayalidde ensangi tali mabega we. Si ye Museveni.
Museveni ebigambo bye n'ebikolwa bye essaawa eno bikulagira ddala nti ye musosoze mu mawanga asinga, kubanga gye buvuddeko yakola statement n'agamba ffe ng'Abaganda I will crush you, nga temwamuyita ye, kubanga ye yatulaga okusosola ate n'atusuubiza otukurashinga. Teyakoma tusuubiza tukurashinga, era bwe weetegereza obulungi olunaku olwaleero abaana ba Buganda bali mu makomera. Aba bali mu makomera ba mukisa nnyo, abalala bali mu buwaŋŋanguse, n'abali mu buwaŋŋanguse ba mukisa nnyo, naye ng'ate abasinga bali mu ntaano olunaku olwaleero. Siwulirangako gwe Kimote ng'okola statement kya mwami Yoweri Kaguta Museveni munnange statement yo yabaddemu obusosoze mu mawanga era tugenda kuyita obitebyeko wabula kyolabye okwogera. His Excellency Bobi Wine, wamuyise Bobi Wine, omukulu Bobi Wine yakozesezza ebigambo ebisiga obukyayi ebireeta obusosoze mawanga era tumuyise yennyonnyoleko gwe. Njagala okutegeezaako oyo Bobi Wine ne bwe tumukuwaamu eddakiika 5 tosobola kumumaneginga nkiddamu. Oyo Bobi Wine ne bwe tumukuwaamu eddakiika 5 tosobola kumumaneginga. Kambajjukizeeko ekyali eruuka His Excellency Bobi Wine lwe mwamuggalira mwalaba ekyatuukawo mu ggwanga Uganda lyonna okwetooloola. Mwalaba nti ekintu kisobola okubava mu ngalo mu ddakiika 5. Mwalaba nti ebintu bisobola okukyuka mu ddakiika 5. Ani atamanyi nti Bobi Wine ye mitembe atatembeka? Kakati gwe mutembe olabe. Bobi Wine muti gwa jirikiti tebagutemba. Bobi Wine lusozi gambalaga tebalutemba. Bobi Wine lwazi bojja n'olwekonyako ebbamu omementuka n'osaanawo nga giraasi ng'ate ye omulesenga bwe wamusanze. Kakati bakuwaana kubanga nkimanyi tajja kujja, naye bw'aba agaanye genda emagero omunoni ojja kulaba ekiva mu y'ebiraka. Bannange tukkirize ekisa kyaffe okwagala kwaffe kwe tubalaze mukututte for granted, mutuuse n'okutujjako obuyinza obwenyumiriza mu ggwanga lyaffe nti ffe Abaganda, kubanga ne mu kika ewammwe waliwo wootatuula, akyali ne mu nju ya kitaawo waliwo wootasula. Mu nnyumba ya kitaawo tosobola kusula mu kisenge kya nnyoko na kitaawo. Bwe kibanga mu nnyumba ya kitaawo waliwo woososolebwa, gwe kyekikulowoozesa nti Uganda yonna togenda kubeeramu na wammwe, ne mu kika ekyewammwe oyinamu ewammwe. Nkutegeeza ebigambo bino Fred Enanga, kitaawo omuto lwalifa togenda kutuula mu meeting oba togenda kukkirizibwa mu meeting eronda busika. Kitegeeza nti ne mu kika ewammwe waliwo ewammwe era waliwo wookoma. Nga kitaawo omuto bwalifa n'otasobola kutuula mu meeting esalawo ani agenda kusikira taata omuto. Leka kulowooza nti Uganda yonna toyinaamu wammwe. Uganda eringa ekika ekitugatta, naye mu kika mubaamu nti enju ya gundi abaana ba taata Kikomeko, abaana ba taata Kakembo, abaana ba taata Sseggujja, abaana ba taata Kipanda, abaana ba taata Gundi n'abaana ba taata Gundi. Kitegeeza nti n'ewammwe mubaamu ne bupatitionizi mu kika ewammwe. Gwe ki ekikulowoozesa nti Uganda yonna ffe tetugenda kwenyumiriza mu kubeera Baganda? Singa oba olanya ebigambo bino nti nze Kikomeko Abudu Yekolera nga nsibuka mu lujja lwa jjajjange Gundi naye nga nsibuka mu ntumbwe za kitange Gundi, nti weewaawo ekika kyonna kiba kyammwe naye bakutuma okulanya bakubuuza naye osibuka mu nju yaani? Ekika kyonna tekiyinza kubanga oli awo bw'otyo nga kitengejja. Osibuka mu nnyumba yaani? Naffe Uganda tugyagala. Uganda etuli mu musaayi, Uganda etuli ku mutima, naye ate tekijjaawo nti tuli Baganda. Muganda wange, tekijjaawo nti tuli Baganda ate abeenyumiriza mu kuba Abaganda. Kati naawe bw'oba
bw'oba mukakwa wenyumirize mu ggwanga lyo, bw'oba mulango wenyumirize mu ggwanga lyo, bw'oba mukyoli wenyumirize mu ggwanga lyo, bw'oba munyankole wenyumirize mu ggwanga lyo. Ffe bwe tugamba nti ffe ng'Abaganda kibayisa bubi era muwulira nga tubavumye nnyo, nammwe mutandike okweyita amawanga gammwe, mwenyumirize mu mawanga gammwe. Tewali alisitula amawanga gammwe nga mmwe abaagavaamu si mmwe musoose okugasitula. Kyagulanyi musosoze mu mawanga kyokka yatandikidde embalala mu Banyankole baganda baffe ne bannyinaze. Kyagulanyi musosoze mu mawanga kyokka nga yagenze Fort gye yazzeeko mu Batoolo. Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Kasese mu Bakonjo. Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Kabaale mu Bakiga. Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Busia mu Badaama. Kyagulanyi musosoze mu mawanga nga yadda Lira mu Balango. Wamma baganda baffe ne bannyinaze abava mu mawanga amalala. Waliwo ekitugatta ate ekyomuzinze nnyo bakiyita Uganda. Bano tebabateeka mu ndowooza zammwe ezo za kijegajjegga. Abaganda bababoola, Abaganda bantu babi, bannange mwesonyiwa Abaganda, mwe muli bakoddomi baffe abatuwa era betuwa. Kitegeeza twagatta dda Oluganda, kubanga ojja kusanga Abaganda batono abawasa Abaganda, era ojja kusanga abawala ba Buganda batono abafumbirwa Abaganda, wabula nga twagenda tumansamansa omusaayi okunyweza olwa Sseruganda. Okuba lwe kiri nti muli bakoddomi baffe abatuweera naffe betuwa. Mwewale bano abaagala okuleetawo genocide mu Uganda, abaagala okubajjukiza mbu tubasosola, kubanga oyo gwe bavuma obusosoze afumba ewakaawe bamuyita Itungo. Munyankole nga bo bwe bagamba nti nabo Banyankole. Bwe tuba nga tuli basosoze mu mawanga, Kyagulanyi olwalizze ku ballot paper yalisoose kugoberawo Itongo n'agenda n'afunayo kinnamakula. Gye bali binnamakula eby'ebitiggula ebyana bya Buganda ebirungi ennyo okuzaama. Negwe weebuuze oyo gw'oyita omusosoze lwaki afumba ewuwe ye Itungo. Ddala ddala ako kaba kabonero ka busosoze oba kabonero ka kugatta. Njagala obbategeezaako nga bwe mbagambye muli bakoddomi baffe abatuwa era naffe betuwa nti noono yennyini gwe tugoberera kyekyokulabirako ekisooka nti bali bakoddomi baffe abatuwa ate era naffe betuwa. Sisuubira nti Kyagulanyi asobola okubeera omusosoze eri bakojja b'abaana be. Sisuubira nga Kyagulanyi abeera omusosoze eri bakoddomi be, nga Kyagulanyi abeera omusosoze eri bannyina ba mukyala we ne balamu be. Fred Enanga, nzikiriza nkuvume n'ekivumo kiikino nti mu busiru ate gwe ofungula ndiga. Obusosoze mu mawanga si kye kizibu kya Uganda today. Gwe bw'oba ogamba nti waliwo obusosoze mu mawanga, sooka onoonye ensibuko y'obusosoze mu mawanga eyo yavaawa. Mu obuzibu bwe mulina mujjanjaba endwadde naye ne mutajjanjaba simputomu. Tusooke tuve ku mirandira gy'endwadde nti gundi ono alina alusa nga sinnajjanjaba alusa. Tusooke twebuuze lwaki alina alusa. Nti taliira mu budde, sooka ojjanjaba ekyokuliira mu budde, then olyoke ogende ku mpeke. Yekolera alina alusa n'ekyo ekyaleeta alusa nti alya emmere erimu asidi ng'amatooke. Tosooka kujjanjaba alusa, Yekolera asooke yeewugulemu okuva ku matooke agende kawunga. Kakati obusosoze mu mawanga nga tetunnatunulira bigambo bya Kyagulanyi oba nga tetunnatunulira kiriwo olunaku luno olwaleero, tusooke tuddeyo ku drawing board twebuuze ani yaleeta obusosoze mu mawanga. Era ekyo bwe kibanga ekizibu mukizudde ekyaleeta obusosoze mu mawanga, then kye muba mutandikirako, ebirala bijja kwekola byokka. Kubanga obusosoze mu mawanga bulinga omuti gw'omutuba. Omuti gw'omutuba ne bw'ogutemako amatabi go gusobola okuddamu ne gutojjera. Naye bw'onaaba osaanyawo omuti gw'omutuba olina okugusimira ddala okuva ku mirandira, then n'ogukuba ekigo nga tegukyalina businziiriro kutojjera.
kakati olwalero obusosoze mu mawanga obulese ku mirandira toyagala kutunulayo kuba otyayo anti wojja emitwe gy'endiga otunuulidde n'amatabi otunuulidde n'ababwogerako ate bw'obufuula ng'abalabe gwesooka weebuze mu gavumenti mwoweerereza mulimu abantu beewammwe bameka obwo si busosoze mu mawanga era gwesooka weebuze lwaki mukamawo bwe muva engulu ocola bamutekako badeputy ng'era beeri obwo si busosoze mu mawanga gwesooka weebuze lwaki abaana baffe bwe bamala okusoma ne bagenda okusaba emirimu gye baginoonyeza bababuuza ani akusindisa oluvannyuma lw'okubalaba ng'ennyindo yaabwe eringa ng'ekitebe ky'eggaali ng'eno eyange eyitongwa obwo si busosoze mu mawanga Fred Enanga challenge gy'olina banno baabanga mu kusoma nga gw'otega bawala bulabirwamu kubalingiza buziba kyova olaba tolina kye wajja mu ssomero ne ku myaka egyo oli muwumba tutu nti osobola n'okusinziira ku ttaka lya Buganda n'ogambirako Abaganda oba omwana wa Buganda nti musosoze mu mawanga bannange kano kawooningi oyo awulira nga asosoleddwa mu Buganda nga tasiimye oyo awulira nga tayagaddwa kimala gende ewa nnyoko ne kitaawo bajja kwagala ekimala singa ogende ewa neighbor n'olaba nga tofuniddeewo mirembe nga tofuniddeewo kwagalwa ddako ewa nnyoko ne kitaawo ate oba bo be basinga okwagala waviirayo ki ekisa ky'Abaganda mukitutte for granted mutandise bamanyiira bumanyizi ate kakati mubamanyiiza kajanja Fred Enanga Omuganda ye muntu asinga okusembeza Omuganda ye muntu asinga okwagala era y'ensonga lwaki we weetegereze nnyo bw'opima ewammwe waliyo Abaganda bameka ate bw'opima mu Buganda waliyo abeewammwe bameka si musango mmwe okuba eno kubanga yonna Uganda buli wamu tulina okwetaayizaawo nga bannayuganda regardless nva mu kabira ki naye obuzibu nze bwe kuleka weetaayize ewange ate n'owulira nti sikuwadde kimala kyokka nga n'abaana ab'ewange tebalina bifo bya nkizo nga ggwe by'olina ewange bwe muba muwulira nga muyisibwa bubi nnyo Odongoto yavaayo n'akola statement nti Abaganda batemebwabwe ebibira bookyezaayo amanda era n'abagoba n'abagamba nti mugende ewammwe kyokka nga naye mu Buganda alinamu ennyumba tetumugobanga kera tetugizimbulanga nti genda ewammwe ekyo kyo tewakyogerako bo tebwali busosoze mu mawanga buno bw'olabanga obusosoze mu mawanga kyokka ng'ekyewuunyisa ewammwe gy'ozaalwa toyinayo yadde katoyireeti buno bwe twayitanga bukabini era obirina mu Uganda amaka amatiribona amataka na buli kimu okirina mu Buganda kyokka ate essaawa eno okozeseddwa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ogambe nti tuli basosoze ng'ate naawe okiraba nti bakukozesa nsobi Fred Enanga wagula ettaka e Luweero dene nnyo ekazi 10 e Luweero musaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Bulemezi era nga wogenda okugalamizibwa wogenda okuziikibwa n'otuuka n'omubiri gw'oyagale guziikibwe mu Buganda ewammwe n'ogaanayo era sitiru ng'ogamba Abaganda babi gw'onaaba muntu wangeri kyabeera mu kibira omuli ttimba eyamize baganda bo abantu b'ab'engulu battiddwa olanya yattibwa ono atali musosoze mu mawanga gw'oyogerako Lokeki yattibwa ono atali musosoze mu mawanga gw'oyogerako Julius Oketa yattibwa ono atali musosoze mu mawanga gw'oyogerako mu kifo ky'okulwanirira enfa z'Abaganda boli wano jeje embukana nti bano basosoze mu mawanga ogira okuteganga abawala obulabirwamu ku ssomero obusosoze mu mawanga bwe bulinyisiza ebbeeyi y'ebintu oba statement ya Kyagulanyi yerinyisiza ebbeeyi y'ebintu statement ya Kyagulanyi yettisizza abantu bannankyukakyuka oba ye basibisizza oba ye batutte mu buwaŋŋanguse yeviiriddeko enguudo embi yeviiriddeko bbeeyi y'ebintu okulinnya okumanya ono omusosoze mu mawanga gw'okolera yaddira ne mukazi we atamanyi yadde ya n'amufuula Minister of Education naye nga tamanyi yadde ya amutadde mu ministry esinga okubeera sensitive kubanga weewuwe ate era weewaabwe eyo gyalimba ensi nti waabwe obwe busosoze mu mawanga
kino ekintu kye muli mu kuzimba olwaleero mulina ekintu kye mwagala okulaga nti abaganda babeere balabe b'abanyankole. Omuganda nga bw'osanga omunyankole kubeera kulwanagana. Baganda bange mwenna abava mu mawanga amalala tuli nseenene. Waliwo enseenene gye bayitanga Kulubazzi, waliwo enseenene gye bayitanga Kulusanja, walingawo enseenene gye bayitanga oba Kisubi. Naye enseenene ezo zonna bw'ozikwata ozisiikira mu seppiki emu era ziriibwa engeri y'emu. Bannange tuli ku lumu. Ebibanyiga bye bitunyigiriza, ebibabonyaabonya bye bitubonyaabonya. Tewaliiwo gw'oyinza kugamba nnyo nti ekitundu kye kiganyuddwa nnyo mu mulembe gwa Museveni, wabula ate famire ya Museveni yeeganyuddwa nnyo nga bo ba individuals. Tebabasigamu galowoozo ga kisiru nnyo tuweremere mu busibe. Abaganda bajja kubeera babi nedda maama kansigale ne Museveni ng'oyambadde ettangira. Abaganda bajja kubeera babi nnyo nedda maama waakiri kansigale ne Museveni ng'osula mu kasubi. Abaganda bajja kubeera babi nnyo waakiri kansigale ng'okubya empale ebiraka. Gwe sooka weebuuze awo wookolera wa muganda wo, wa mwana wa nnyoko ne kitaawo. Lwaki omwana wa nnyoko ne kitaawo tewamufuniramu mukisa ate omukisa n'ogera n'ogufunira mu kampani y'omuntu omulala? Kitegeeza omuntu asobola okulemererwa okukulaakulanyizibwa eyeeyita owuwe kyokka ate n'akulaakulanyizibwa gwayita atali mwana wa nnyina na kitaawe. Dr. Apollo Milton Obote yazimba Bushenyi n'okusinga oyo Yoweri Kaguta Museveni. Abantu b'e Bushenyi mukakasa ono abalimba nti wa mummwe abakulaakulanyiza okusinga Dr. Apollo Milton Obote yabazimbira ekibuga Makubuula. Mukyo kyentegeeza ekitugatta ebire Uganda si mawanga gaffe. Bano bali mu bakozesa nsobi, bano bali mu balimba, bano baagala basigira bukyayi bo batuuke bagende nga babalekedde ekibi ekisikire kyokka nga ate kyannaku nnyo nti ne babeererawo mmwe temwaganyulwamu. Tetubeera mu busibe, tweyimbule regardless. Ono waawa era nsobola okubalaba nammwe mukimanyidde ddala nti bano basse buto bali mu kuzannya byabufuzi byabwe. Fred Enanga bw'obunira teweekosa. Ate bw'oliyogera ekyamagezi oliba muzira nnyo n'ekibi nnyo okuzimba erinnya ng'omusajja omutamiivu w'oku kyalo lwatafuse ku kkubo lwemwewuunya era lwatawemudde lwemwewuunya. Naye bw'awemula egundi waffe Enanga waffe omutamiivu abwafuka ku kkubo teweewuunya, bw'ayonoona ku kkubo teweewuunya, bw'awemula teweewuunya. Kwegamba nga gwe tukwewuunya lw'okoze kituufu kya kukolebwa nti era Enanga tawemudde tafuse ku luguudo tayonoonye ku luguudo abadde atya, mutamiivu waffe abadde atya. Kyokka nga lw'okola ebyekisiru tugambirawo oye waffe. Munnange toli mu kweswaza. Bw'oba gwe tosobola kwesaasira, saasira abaana bo abazaalibwa kitaabwe emmongwa. Buli lwa Sande nze mbaawo wane wange ojjanga n'osomaasomako. Sobola n'okukolawo online courses n'ofunamu ku magezi ag'enjawulo n'olyoka omanya abategeera kye tubaddengako ebbanga lyonna. Amma baganda bange ne bannyinaze nga bwe nabagamba nti twetaagayo piisi 5 ez'okugaba eyo President gy'atambulira nga wonna w'abaali ekyalo oba ekitundu kitimbiddwa red, nga yonna gy'ayita tutimbyewo red. Ne w'aba taliiwo nga yagenze kasita ensigo ya red enaamala okumeruka wamma egenda kwandaala ng'omuliro ogw'oluyiira. Kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze mutukwatireko ku bukuufiira. Twagala tutandike ne pieces 5 ez'okusupplyinga. Twagala tufune bandana anti kali bagamba kaabwe. Lwaki tukayana nabo? Muganda agamba ekitatta muyima kimumalako enteeze. Tugenda kufuna bandana era nga ziriko national unity platform nazo zinaabazamagye oba people power. Tugenda kufuna buno obuntu buskavu nga buliko national unity platform. Tugenda kufuna amasati nga galiko people power national unity platform. Tugenda kufuna ne sharia z'abakyala nga ziriko national unity platform stroke
people power kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze munkwatizeeko temundekerera kuguna omulimu omunene ogw'eggwanga ogutali gwange nga Ssekinnoomu naye mbasaba mutukwatizeeko tusooke tufunewo pieces za buno 5 tuzigabe tuzisaplayinge mu bifo ebyenjawulo president wanaabeera n'oluvannyuma era temujja kunkoowa buzina ggwawo era nja kudda zanya party yo nange yange njizannyi era nja kudda mbagambe ziri zaweddewo ate wakyaliwo vacuum yama njogedde oluzungu vacuum wakyaliwo space nene nnyo oba obwetaavu bw'amaanyi okusaplayinga obuntu buno companies nyingi nnyo zikubira obulango ku mibiri gy'abantu nga tebamanyi nogamba samuna mpadde ekisaati emoviti yazoa ne promotion ne batuzinisa ne tuwangula essati naye abaana abo bajozi gwona w'akalangoko ate osooka muzinisa era alina okukolerera okufuna akalangoko abantu olaba basobola okuzina bafune zi t-shirt olaba basobola okuzina ne beetinkula ne bazina pindula ku bimotoka bya promotion bafune obukofiira kitegeeza nti waliyo n'abantu oluusi ng'ayagala enkofiira naye nga talina zigigula nga yonna gy'omuwa ayambala olaba asobola ogizinira nga ya moviti ate olwo eno eyekwata ku nsi yaabwe bajja zifuna nga n'okuyayaana bayayaana bajja kuba basanyufu nnyo bajja kuba bamativu nnyo kyenvudde mbasaba baganda bange ne bannyinaze munkwatireko ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abdul Kikomeko kyokka ng'ate era eri ne ku WhatsApp osobola okunkubira ne twegeeyaamu nze njivuze